gwe malayika yange era omukwano gwe nnina buli kamu akange naawe njagala tukagabanenga era njagala kukakasa laba laavu yaffe buli kadde ejja kubeeranga ng'etandika era bino byenkuliisa kati n'agamba kakibe kimanya omukwano gwe nnina ku ggwe mukwano muyitirivu nnyo era laavu eyange ngenda gikkatiranga awatali kugisalako wadde kaakati no tuba tuli wano waliwo essimu evuga eriko mami tu yiyo owaye sokolindeko malo kwata maama ye mukyala gwayagala n'agenda sokolindeko malo kwata maama mukwate maama ndowooza maama yebaba bamukwata netiwaaka eba bweru wano tewabadde netiwaaka tayagala mpulire maama byayogera munnange omukyala ng'akwata siripa ng'afuluma waliwo ebintu ebimu munnange ebirabika okuba ne bisuula yasooka najjukira naye ebigambo bwe yakyala ew'omuwala oli ebyamugambibwa naye okakasa omuwala omusajja oyo muli mulaavu ntuufu omusajja olwo n'agenda maaso n'okukakasa nga bw'ayagala omuwala oli kati ate ono bw'afuluma ali ku ssimu n'amugaago tofaayo buli kimu kindekere ayina gw'ayogera naye amugaa nti ono mulina ayogera naani kyokka ono alaba ali mulaavu mpitirivu nnyo ne Angela oh mukwano munnange naye bwe twetegereza Angela ono tumujjukira efirimu kegende maaso abadde nazalawo kati mbu nazala yabadde akubye naye kati ekyo ekyo tofaayo n'agamba nti gwe sikuyinaamu sakka yonna n'agamba gwe siyinza kweraliikirira kubanga munanga abakazi abuguutana nnyo bakubye amasimu n'afuluma nadda eri gy'oli kyokka essimu weevugidde tasobola gikwatirawo oba olowooza olugikwata netiwaaka neesenguka nedda eri kale no munange ali atya maama maama ye ali mu mbeera ki era akutumidde n'amugamba nti nazaala waakwagala nnyo era yeesunze lunaku lwagenda kulaba kwenti ekyo ekyolunaku nange mpulira ndwagala olwetegekero olunaku olwo mpulira ndulinze saawa yonna tube nga tugenda maaso n'ekyo omukolo tugukole bamanye ewammwe nammwe abewammwe bantegeere bulungi naffe abewaffe bakutegeere kale n'obufumu busobole okulabika ni butambula bulungi nnyo sawa hakuna wasiwasi kakati munange tukwate kuba okudda eno ge maka gali ge twalengera musajja mukulu nga bamugamba ebyalaavu abikwate empola laavu weeri naye bamugamba nti azina okulabika nti alinda omukwano weeguli mukyala tulengera ali mu kujjula mukazi yali yakamufuna n'amugamba nti munange alina okuba nga alinda ebyaki ebyokuzaala kati okumujjulira essowaani nkalu mukwano what is the meaning of this nze yagenza okukola n'enkoma waatemere n'onzijulira essowaani nkalu ebintu by'okuwasa bino tebisaana ku papa oyinza okwejjusa gye bujja omukazi ajjudde essowaani nkalu ebyo mutuleke wako tubonyaabonya ndi ku WhatsApp gurupu onzirako ntawaanya gwe naawe oyiga okwefumbira emmere gwe bagamba bwondeka wano olesewaawo sigaalo omukazi okusooka gwalinga omukwano n'atandika okutunula ng'ekiddumu ebintu by'abakyala bino nabyo bizibu nnyo laavu we beetandika enseko zibaawo naye alina engeri gyafuuka tayiga oba komando efirimu egenda mu maaso kakati mu kaseera kano waliwo emmotoka ekutte ekkuba okuyingira kye bayise Revo Hotel side eno waliwo akafo akakawummulirwamu bantu bajjayo nnyo okulabika nti bawummula oba abantu okulabika nti bajja okuba basanyukirayo olw'ebyokunywa n'ebyokulya abo abantu bajja kusinkana bakolera miitingi zaabwe kakati mmotoka gye tulengera ekutte ekkubo gyeyolekedde sayidi eno mmotoka mu kujja
yiyo Alteza kifo kikino munange moroka gaali ng'eyingirawo mu kifo kino njagala weetegereze kandi moroka bweyingira mukyala wuno yajja avuga kati nga tajja n'olulenzi anti mwana wa mugagga baba akoba nti sente diriwo kiki baddange kati sebo omukyala oli atandise okupepeya ne mwana mulenzi batambula badde eno badde eri kati bwe tuva eyo nga tujja tudde erudda waliwo ate ayingiddewo omukyala oli gwe tumanyi ng'omufumbo agenda maaso n'okulinza bba ku by'okuzaala kati ate alina akavubuka kaniigiina kaali nako ng'agira kati ebintu byonna nga bw'olengedde okujja wano bozze saagala kugira ekintu mba nkiraba bulungi naye bannange ekintu nga wakola gwe sooka ove mu ebyo si bye njagala oyogereko manya nti nze mijjulo ono omukyala tayagala basajja bali mu myaka gye jangu mukwano aleese omwami taliiwo naye abakyala olumu baswaza tetuganye okulonda ekkubo kubaawo naye oba aleese tuntu kituno twakubakala abakyala baagala nnyo obusajja obuntuntu bulinga obuswaki bwe butyo nga gyaleeta otuntutwe omukyala ono mu bwabbingwa bwaliko n'aleeta otuntutuutwo weewano n'abavubuka abamu entegeere neetaliiko minzaani naye olumu ereeta ebizibu omukazi akuleeta atya makana gaano wange aleese kyokka waliwo omwami amwagala ennyo bambi era ng'awulira amufiirako firimu jjukira gye tulaba bagiyita kamenya mitima the heartbreak kati ba heartbreaka mwenna gye muli tubatumiddeko kati omuvubuka ono olwatuuka wano ne yeeyongeza omukwana abavubuka b'ennaku zino bwe batu bwe bali basanga abakazi abalabika okuba n'akasente kati ate n'ebigambo bitandika okwogerwa nga biwoomerera okukamala n'amugamba mukazi gwe bwe nakulaba nakyewuunya oba oli waku nsi ne ŋŋamba omukazi afaanana bamalayika ne ŋŋamba omukazi ono is it what they say she's good is senti kati banange oyagala nkole ntya ye kati nakyo bwe bakiwaana ssebo ne kiryoka kyusa eddoboozi n'amugamba ekyamazima bayuyiza nze abayaaye bankunyizza abadoola bankunyizza n'amugamba naye simanyi omukwano guno engeri gye tugenda gukuumamu kubanga what I like the most about you I love the way you smile at me n'amugamba nentunula eyo bannange you are one in the million I think apple mu fridge n'amugamba ndi kale naye sooka olindeko wulira kati nalaba ng'olina omusajja yagenda dda kati nga mugato oddamu kumwogerako kati okumanya abaye bamanyiira amubuuzizza embwa ye ekyalimu omwami oli mbwa nga bw'omanya embwa mbu zigenda okuyigga kati ennadda embwa ezunga ku kyalo oba oyagala kati kirabika embwa eri gwe bagituma okukamata wuyo kamata teyakamata bulungi bamugaseeko guno gwe mulemba omukazi wagattira ku musajja era osanga ensangi zino ng'abasajja bebasinga okukaaba abakazi babagasegaseeko nnyo naye bannange mukama katonda yakuwunda oli kintu wabula bannange enseeno munaye nga tukwate ekkubo tudde eno mwana omugaga atambula n'ekisawo ky'essente n'amugamba munange saagala enjala ekulume mwami wange munange weerabirire ng'amugamba genda ofune ku byokulya tulabe
naye ekibi ekiri mu kuba nti munnange omukazi yateekamu ssente ofuuka mwana anti gwe batuma sobola okutandikirawo kati nga mugandiza akasente nja kuwanga n'emmoloka yiyo nsobola ogikuwa bambi nkwesizemu namuga mukwano tonjuwanga manya nkwagadde nnyo muwala wange omwagala najjukira ebigambo ebyamubuuzibwa n'akakasiza ddala agayaye googera gakakasa waliwo statement ezikolebwa omuwala olwo nga zimuzzayo emabega eri n'amugamba nkakase gwe siri kulyamu lukwe oli mulungi nawe n'agamba oli mukazi mulungi nnyo kulyamu olukwe era nze bannange simanyi nakumanya era nze bayiza wensaasira nnyo abasajja abasobola okubeera nga balekawo abakazi abalungi n'agamba omukazi nga gwalekekekawo mbulakuyiwako tuzimu mpulira njagala nakugamba bugambi toddamumbira kyayi gwenogwe kumaca kadi yamugamba ni olaba buulire ayagala kwegamba okutukula kw'omukyalo ono lekeraawo gwe ebintu by'okumpaana otyo kusemberera nange nno saagala mukazi kwesembereza adde okweyogerezaako era nange ndiwo omukola okitegeera yamugamba nti byonna bwendi kakati ndowoozanga mpulira nga nina ekirowoozo laba watya nga buli tusinkana nkwakusa kati yamugamba nti nina ekirowoozo kyenfunye njagala obeere musajja avunaanyizibwa n'amugamba ngenda kuba nga nkuwangayo akasente kati nga bw'olaba abakazi bwe bagenda okusinkana abasajja n'addayo ne 10 bw'atyo bankuwanga n'amugamba nti nze njagala mbe nga nkuwayo akasente obeere sooka ombulire gwe oyagala sente mmeka saagala kuwa mbuzi gye nkuwe oba nnyingi oba kye naye mbanyala buli tusinkana n'enkuwaayo n'olema kubanga otambulira bwereere mukazi gwe simanyi lwaki nkwagala nnyo ebigambo byogera bindeetera okwagala waliwo ebigambo omukazi byayogera ne bikusembeza kumpi ne waali ne wabaawo n'ebigambo omukazi sajja byayogera ne bikusembeza wala okuva waali weetaaga okukozesa essente watifu bwe kati yamugaa lwaki naye oyogera nnyo ku kyokumpa n'agandi oli mukazi oli musajja omusajja alabika okuba nti munanga yeetaaga essente okubaako obuvunaanyizibwa bw'atambuza omukwano gwe nina omungi ku ggwe ate saagala ssente zibe nga ze zitulemesa kati nze nja zikuwa omukazi asazewaawo omusajja ssente obudde bwonna kati yamugaa kansooke nkwata essimu ayagala amuwe ssente aleme kubanga yeeraliikirira asobole omuwa obudde obumala ono ndi nayo ku bbaala kati ogenda okwetegereza sebo waliwo amukubire nga mugamba nze mulina mutta n'amugaa gwe tofaayo ensolo ku kizigo kweri ensolo eri ku kizigo waliwo omuntu okubeera ng'olowooza obala njagala olabe omukazi alina amukubira n'amugaa ndi gwe tofaayo n'ensolo ku kizigo kweri ono ye waali lwaki musajja mukulu y'ensolo eri ku kizigo era kizigo ki ekyogerwako anti tugenda maaso nagambye nvudde mbanafa bamubende firimu sitani ate nga bulijjo eminze nkuweereza kale nno okuddako ku saidi ya maama naye ebirowoozo bimuli bubi ebimu ku ebyo byajjukira olunaku abana we bajja omusajja najja aleeta akaama omusajja yaleeta akaama bano beebuuza akaama ki omugole n'atandika okunyiiziira ne meidi we akaama baakakuba maid of honor kwetegereza nnyo maid of honor ekintu kye baagamba maid of honor kyamutengula emmeeme ne munne yali tayagala kimugamba naye tewali kyakukola n'akimugamba omusajja takyazza agambye taliko mmwe bafale era ye yafunyedde omutuufu we maama atuliddemu olukwe kale omukyala kyali kizibu kyakukikiriza naye nga mukwano gwe bwe baali mu kyaki yali amubudaabuda we twetegereza ye enjo ye mukyala oli gwaperereza gwayagala ennyo naye nga yenna eyabakutula omutima